Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself. Today we decided to take it to the gardens, the beautiful gardens here at my offices, and so much welcome on board. Ngenda kuamba vuga okumala esawa zizo nga bbiri mu lugambo lwaffe olunaku lwaleero naye katandikirawo straight because tetulina budde bwakonda naye oba just wakajja ku channel eno genda wansawo subscribing ate liking o commenting ali ku kamera yange bamuyita mwana mulenzi fourth ate ne Lawrence gyali eyo naye akikwasaganya okola muno atuusako stories ezakabi. Olunaku lwaleero tugenda kwatandika ku story ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Chris Evans ate nga tugenda kwatogerako ku mukyala we amanyiddwa nga Jamira Karungi. Ali munnange masanyu era twagala okugamba bweza, twagala okugamba congratulations eri omukyala amanyiddwa nga Jamira Karungi upon giving birth eri omwana ate omuto omulungi ennyo. Mwamulabaawo nga yeekuba ebifaananyi bya baby bump, akafaananyi olubuto nga luli wabweru, abakyamumanyi ebifaananyi bibanyumira nnyo. Naye munnange ate amasanyu gabadde side ze wa Jamira Karungi nga ate amasanyu gali ene, amaziga gali ene wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Chris Evans. Kisebo mimi mbanjogera Chris Evans bambi nennaku enkwata kisebo bambi musajja ono alwanye entalo z'omukwano nnyingi nnyo yasoka Jamira Karungi n'amulekawo anti bakikuza ne jjajja kyakulira wa jjajja kina ekyejo yensonga ky'abakyala bakola ki bamulekawo. Naye munnange Chris Evans yavuddeyo n'ayogera ku nsonga lwaki teyavuddeyo kusindika message eyozaayoza mwana muwala Jamira Karungi ku mwana we gwe yazadde. Yagambye embuno omukyalo ono yamwendako nga tebannabanga baawukana. N'agamba era omukyala y'omwono yamumenya omutima. Omukyalo ono yamuswaza nnyo nga gyenkomeza eri jjajjaawe kuba yali yamusuubiza jjajja ngenda kuleetera omukyala omulungi ekikyala ekyeru ekimanyiddwa nga Jamira Karungi. Naye munnange tekyasoboka. N'agamba ate omukyalo ono yalina amaaso ge nga gamuli mu ngalo ng'ayagala nnyo ebintu bya ssente ate ye nga munnange Chris Evans akyeyiiya. So n'agamba talina nsonga n'emu yadde eregi kakabe katonde bwe kati kakabe kanyinkuli kayinza muleetera kusindikira Jamira Karungi bubaka bumwebaza oba bumukulisa mwana. N'agamba n'olw'ensonga eyo wadde n'ez'amata wadde ne pampa ebirabo bawa abaana tagenda musindikayo n'ekimu yamanyi azaale baana be ne bbaawe ye tebimukwatako. No, zaki Chris Evans abyogeza busungu buba bwavu kiki mujjukire no Chris Evans ono seekayeko omukyala yali asabye obufumbo oba omukwano n'amulekawo n'amuvaako. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Donzera naye yavaayo ebiseera byemabega n'agamba ye mwetegefu nnyo okulaba munno akola ki yeegatta ne Chris Evans ono bakole omukwano olukundo babeere nga bakola ki nga bakola n'embaga. Si yekka omwami ono abamukuba bamumenya omutima kuliko omwami omusabye omukyala amanyiddwa nga Zani Brown. Ono bambi yamuyimbira n'akayimba era n'amugamba nze nkuloota mu birooto byange, n'amugamba bambi tondekangawo, bambi nyamba nze asinga omukwano e Uganda. Olira omukwano gwa Chris Evans gwe kati munnange ebyo nango bitadde ebbali. Zani Brown teyakkiriza. Donizera yali asaba Chris Evans n'amugamba toli size yange ayina ekyatoli type yange zungire eri waba big aibo. Kati Jamira Karungi gwe yasookerako naye yamumenya omutima. Naye nga twagala okuvaayo tukongratulating wano ku Celeb Jazz with the whole team. Twagala okongratulating mwana amanyiddwa nga Jamira Karungi upon giving birth eri beautiful baby. Era tukusabira munnange omwana ono abeere serebu, omwana abeere n'amagezi, omwana afaanane nnyo Chris Evans wadde si ye taata we Chris Evans kyongera omuluma agende ne wajjajjawe naye akabire amazima kimulume kubanga wazadde omwana omulungi. Naye twagala okugamba naawe vaayo nno ebintu bino birigolizing ebintu by'obufumbo bino bizungiddemu nnyo kwanjula tosalawo mbaga n'oyanjula tosalawo mbaga. Jamira Karungi weetereze my friend. Anyways kyoyinza okukola kikimu genda wansawo osubscribing ku channel yange Celeb Jazz with the king himself ate tokoma ku subscribing share comment. Anyways there's a promotion going on my channel. Promotion eno bagiyita your star better star go nyini just record yourself a video of 1 minute okaposting ku namba yange 0755 31 17 31 oberenga okansindika 0755 31 17 ka video okansindikire ku WhatsApp nja kuba mbugattagatta muposting tulabe ani asinze anaaba asinze ayina ekirabo ngenda muwa jumper n'ebirabo birala bingi nnyo ebiva mu King Smith brand. So weekuumire wano wennyini kubanga ebirungi bikyajja. I'm out.